إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abawuliriza oba batulaba samukkirize tulabe omutwe ogugamba nti ma haqqullahi ala alibad. abaffe kiki Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatukakatako ffe ng'abantu abaddu be? kiki Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatufuulira ekyetteeka nga kyekisingayo okuba ekyetteeka? awjabul wajibat, ekisinga okuba ekyetteeka. ebyetteeka bingi Allah byeyatuteekako ffe ng'abaddu be, naye waliwo ekikulembera byonna byonna nga kyo kyekisuku kyekikulembera kyekisinga okuba ekikulu, ebirala ne biddako, naye nga kyo kyekikulembera byonna byonna. era omuntu bw'afaayo n'akola ebirala nga kyo takikoze abanga atalina kyakoze. ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni yadde abantu kujjako okubeera nti bansinza. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki yatonda abantu n'amajinni kubeera nti tumusinza. nze naawe tuli wano ku nsi tetwatondebwa kubeera nti tukola netulya emmere netufuna ssente netutwala abaana kusoma ku masomero netusasula school fees netubeerawo nga yetubeerawo nga buli omu obulamu bwabutambuza. kyekyo kyokka omuntu n'amala n'afa n'ava ku nsi biwedde. nedda. ensonga lwaki Allah subhanahu fayini ebyo byonna byenjogedde tulina obikola, naye ensonga esinga okuba enkulu lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda, nga ensonga lwaki Allah yatutonda tubeere nti tumusinza Allah tabaraka wa ta'ala, tubeere nti tumwawula mu bwomu bwe, tukakase nti Allah ali omu, tagattibwako kintu kyonna, nga tumusinza mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kyonna, awali kumwenkanyakanya na kintu kyonna. nabwe kityo kintu oba ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yatuteeka ze naawe ku nsi. tuva nti era ensonga lwaki Allah yassa ababaka bonna nga baali ku nsonga y'emu, kukoola abantu kudda eri Allah, basinze Allah yekka, bamanye nti Allah ali omu, baleme mugattako kintu kyonna. Allah yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. mazima ddala Allah atugamba nti mazima ddala twasindika, twatuma ku buli mulembe gwonna omubaka. buli mulembe gwonna twagutumako omubaka, twagutumamu omubaka abeere ng'akoola abantu basinze Allah, badde eri Allah, baawule Allah, bamanye nti Allah ali omu, bamusinze mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kyonna kyonna. beewale okubeera, era bannabbi abo baali beewaza bantu kubeera nti basinze ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, okusinza abafu, entaana z'abafu, ebirala byonna byonna, amajinni, emizimu, byonna byonna ebyo, kubeera nti omuntu abyewala. gwe mwali omulimu gw'abannabbi, kwewaza bantu kusinza ebyo ebitali Allah, ate kubazza eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Allah n'agamba nti wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, musinze Allah era temugattako ekintu kyonna kyonna kyonna. Allah tabaraka wa ta'ala atulagira wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah yatulagira nti tetobaawo omuntu yenna asinza ekirala kyonna ekitali Allah. Allah yatulagira ffenna tubeere nga tusinza ye yekka. y'ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yatuteeka ku nsi. gwegwe omulamu ogusinga okuba omukulu lwaki tuli ku nsi, kubeera nti Katonda Allah tabaraka wa ta'ala tumanya nti ali omu, ate ne tumwawula mu kumusinza, ne tumusinza ne tumugondera nga tumusinza mu bwomu bwe, nga tetumugaseeko kintu kyonna, nga tusaba ye yekka awatali kusaba kintu kyonna kirala. lumu sahaba yitwa Muadh atunyumiza n'atugamba nti kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wasallam ala himar. lumu nali nebagadde ensolo n'ennabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga ndi mabegawe, nga tuli ku ndogoyi.
نبينا مقام صلى الله عليه وسلم فقال لي معاذ تنمزانت فقال لي نبينا قامت يا معاذ وانقب معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم أقام انت واقي معاذ ومني تيتي الله تبارك وتعالى تيفولي تتكير يا بدو تيتي الله سبحانه وتعالى تيتوكا كساكو تيتوكا كتاكو tiyatufulira nti tulina okukikola ffe abaddu be kiki okimanyi ekyo Allah kiyatukakasaako kiyatufuulira ekyetteeka okimanyi nabbi ali mu kubuuza Muadh ate n'amubuuza nti omanyi kiki Allah tabaraka wa taala kyajja okusasula oyo alituukiriza ekyo kyeyamulaalikako Muadh nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuuza Muadh omanyi ekyo Allah tabaraka wa taala kiyalaalika ku bantu tibalina okukikola ate omanyi ekyo Allah tabaraka wa taala kyajja okusasula oyo atuukiriza ekyo Allah kyeyamulaalikako Allah kyajja osasira omuddu we amusasule oyo omuddu agonze n'ateeka mu nkola ekyo Allah kyeyamulaalikako nabbi abuuza Muadh n'agamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam namugamba nti Allah n'omubakaye be basinga okumanya nga Muadh nga takimanyi omubaka sallallahu alayhi wasallam namugamba nti حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا الله تبارك وتعالى تيالالك كبانتو نبي مالا نامدام ندم معاذ nti Allah tabaraka wa taala kyeyalaalika eri abaddu be bonna babeere nga bakikola nga kyatteeka ya buli muntu yenna okubeera nti akituukiriza an yabuduuhu okubeera nti abaddu basinza Allah kyeyatufuulira kyeyatulaalikako ffe nga abaddu be okubeera nti tumusinza awatali kumugattako kintu kyonna ate Allah tabaraka wa taala kyeyasuubiza oyo yenna amusinza n'atamugattako kintu kyonna n'amuwawula bulungi nga tamwenkanyankanya na bintu byonna nga yeesigamira Allah tabaraka wa taala yekka tagenda wabalaguzi teyeeraguza teyeesibayirizi wabula nga yeesigamira Allah tabaraka wa taala ensonga ze zonna nga azizza wa Allah obwesige bwe nga buli wa Allah tabaraka wa taala omuntu alikola ekintu ekyo n'abeera nti ayawula Allah nga asinza Allah yekka nga tamugattako kintu kyonna empeera ye alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a Allah yabeera nti asuubiza omuntu oyo agondedde Allah n'atamugattako kintu kyonna yamusuubiza okubeera nti tamubonereza Allah yasuubiza bonna baddu abamugondera ne babeera nti tebamugattako kintu kyonna okubeera nti tajja kubabonereza olunaku lw'enkomerero abeere nga abawejjana ey'emirembe bwekityo obufunze Allah tabaraka wa taala kyeyatulaalikako ffe ng'abaddu ekisookerako ddala era ekisobola okubeera ekikulu ekisinga okubeera ekyenkizo okubeera nti tumusinza yekka nga tetumugattako kintu kyonna ne tumwawula nti Allah ali omu talina kimwenkana talina kimufaanana kyonna era ne tuba nti gwe tusinza yekka nga ne tumira kirala kyonna kitumugattako nga tusaba ye twesigamira ye nga twekingiriza naye tuba tulina ebintu twagala okutukingiriza tudda wa Allah tabaraka wa taala yekka hadha wallahu a'la wa a'lam